Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna abafollowinga Afudde TV UG nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga akadde batumudeko abali era akabagida aliko sa ne mu Oman nembagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kadde bagamba service y'okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwa Joseph Kyeyune abadde omusumba wano ku Christian Focus Center ewa Bishop Kiganda amuna agenda kubaziikibwa ndoza naku lwaleero naye nga mune badde mu misa ey'okumusabira Joseph Kyeyune ono nabagambi abadde muvunuzi Bambi Kitalo njuke nabagamba nti gwe nange obadde osabirayo ku kanisa ya Bishop David Kiganda kyolina okumanya nti abadde omuvunuzi we yafudde kibwatukira yavudde kibwatukira bwetegeeza amawulire agatambula azomulengera musajja wattu abadde awulira nga afa omusajja ono tolina kubanga mutambulira bulungi kyajjaafiirwe maama we ebbanga si ggwanvu nnyo kakati yaba n'omuntu we oba okulusegere mukwano gw'esse yaawe babadde bakikwasaganya ku kanisa aludde n'omwami oyo imagine gundi nga ndoza nga tenabala kukola Kingdom oba TV oba ne Kingdom FM ndowooza oba babikola bonna Kingdom TV ne Kingdom Radio Kitalo nnyo Bambi wano mu nsi ebiseera ebisinga abantu bakugendako ng'olaba n'ogaba ki ekigenda mu maaso nga abanogoka omukuomu n'ogamba yi Katonda namukola ki naye nga tulina kyewamukolamu na eyo y'ensi kakati musajja watu Bambi katinagera okuba nga amugumya naye tebinaba mutambulira bulungi ekyamazima maama kibajje bamala okumusiika panga si ggwanvu nnyo maama we kakati aba ne mukwano gwe kwabadde asigazaawo nga mukwano gwe naye we yagenze Kitalo nnyo Bambi kitalo nnyo nnyini ddala bagita Afudde TV UG naye nga munnange byomanyi abalokole bo bagamba nti akoze eki aba azzeeyo ewaka ja kakati musajja mukulu Kyeyune Joseph omugenzi essaawa zino yazzeeyo ewaka naye ng'ate wantunamu ogamba bandi babatuufu abagamba wano ku nsi munaye tuba tukyadde bukyazi ekiyinza okuba nti tuba tukyadde bukyazi bwe tujja buli mwadduka esaala n'akola ki n'agenda mubanga emu n'agenda ku mukolo oba gwa mbaga oba gwa kulumbe oba gwa kuziika anti mugenda omu ku omu ekivaamu nga mukola ki nga muggwaawo ekitegeeza nti ku nsi ejjatuuka ekiseera eggwe abantu baggweeko omanyi abasinga bagamba nti ebiseera ebisinga abafa bamala ne bazuukira ne bakomawo kakati muna ebyo naye nga abalokole engeri bakyogeramu ekyamazima ndaba yaliba entuufu ono ku nsi tuba tukyadde bukyazi era kati guli gyeraze omusumba Joseph Kyeyune yazzeeyo ewaka eyo gye tuva wano ku nsi tukyadde bukyazi kyovula abasinga bagamba nti abantu bafa ne bakola ki ne bazuukira ne bakomawo nemaati ne bakola baddamu ne bafa kibategeeza nti abafa baddamu ne bazaalibwa mu buto naye mu bibiri emirala naye ng'emyojo egyo kyovula sometimes omanyi okulaba ebintu ng'olinga yali abirabyeko kibategeeza nti ku nsi wali obaddewoko naye ng'oli mubiri mulala kibategeeza nti emyojo gisigalawo nga giri active era gikomerawo mibiri emirala engeri ensi gyetambulamu era kino nkizaako kundabe weebuuza omuntu lwaki obeeraawo n'olaba ekitundu olinga eryakirabyeko ebbanga eryamabega kibategeeza nti n'abantu abafa bakola ki bakomerawo mu mibiri emirala oba osobola okusanga abantu nga bafaanagana okufaako vinugayigi kano nga bafaanagana naye nga atekyukira bagamba nti okufaanagana si Luganda kibategeeza nti ebiseera ebisinga oluusi abasinga abafa emyojo giddira mibiri mirala kibula abasinga bafaanagana bannaabwe muna eyo yensi mwe tuwangaalira
bagita Afudde TV kati nengera okuba nga agumya Bishop David Kiganda naye nga kaseera kaalimu si kangu ye nga ye yamanyi bwali musajja wattu bamirozo balengera aba famire eya Joseph Kyeyuni si byangu kaseera kazibu nnyo ebadde mu mmisa yakumusabira wali ku kkanisa ya Bishop David Kiganda mu Kisenyi Bambi Kitalo nnyo eky'omuvvuunuzi oyo abasinga balembere bagamba abadde nga avvuunula bulungi abadde nga ekitwa kikwasaganya bulungi abadde awodde nnyo ne Kiganda ono babadde baludde nga bali wamu nga bafuuka n'abaluganda manye ebiseera oluusi wabeera nnyo n'omuntu ne mubala ebbanga onteesa nga mulinga babbulaaza na bbulaaza nazo olengera abafamire ya Kyeyune abaana nga Bambi kitalo nnyo nnyini ddala si byangu naye kati ne bwatyo bakoze ki Katonda bw'atyo wasazeewo obulamu bwe butyo nsiiba nti bagamba tetwafuna bwaddembe emiranga amajja kw'ossa n'amagenda emiranga amajja kw'ossa n'amagenda following Afudde TV ate following ne Afudde UG News ate following ne KBTV UG following ne KRTV Uganda now zina YouTube channel zange ngenda kusaba gwe no subscribing ate naba kubanga subscribing atonyige ne kale bagita Afudde TV bwatyo bulaza wa Kiganda nga bwabadde amuyita kubanga yabadde amuyitira bulaza we bwatyo bwe yafudde munnange bitalo nnyo musajja agambye ebintu binaakumanga mutambulira bulungi abantu banogoka omukoomu manyi waliwo bannaa akaseera katunga n'ogamba baki kigenda mu maaso obulamu ng'ebintu byonna byesibye ebintu byonna byekuta aba ngenda biyitamu tune munnange ensi eno yeewuunyiza Katonda abeerawo ku kiro ebigenda okulangamu n'ebiransi okubanga bitambula kiriya nga bitambula bulungi waliwo situation gyomu n'ogaba naagivamu naye ate munnaye n'ogivaamu n'ogivunuka newonya n'engeri gy'ogiyiseemu bulungi nnyo Katonda ye abeerawo ku kiro nga akulengera ng'ali mu kubalira engeri gy'ogenda okuba nga oyita mu situation eyo kitalo nnyo Bambi ekya Kyeyune Joseph abadde alinga bulaza wa Kiganda abadde omuvunuzi ku kyaki ya Kiganda mu Kisenyi bulungi